nti ennyabo nti obadde ng'ati kale nga mbuulira nti mbadde njogeranga ne Nicole nga nkwatagananga ne Nicole njagala kumusomesa njagala mutwala kusoma naye nalabye nga gy'agenda okusomera njagala muteeka Kenya gy'aba asomera kiwulira kati bwe yanyinyonnyola n'aŋŋamba nti yagala muteeka Kenya nti kubanga waneeno twatuuka dda wala n'omwana oyo nze nga sikimanyi kuba omwana nkugambye mu holiday nze teyabeerako waka wange yabeera eri wa muganda wange wa mukulu wange maama wa Emma kati nzijukiranga Nicole Hajati yali amuwadde basari nga bagenda kumusomesa ate ebyo byakomawo omwana okutuuka okugamba nti ate omusajja kamuweere nga interview eno nga Emma avuddeyo nga ndaba Emma avuddeyo agamba maama we yali amukaka omusajja nze omusajja saamumukaka omusajja simumukakangako oyo omwana nga bw'omulaba eddaluuli bwe yaŋŋamba nti oyo omusajja agenda mmuweerera nali simumanyi nze nga simulabako n'oyo omusajja n'ayogera nange nga ndaga nti ali ku nsonga yakusomesa ono mwana ate ekiddako ayagala mmutwala nze ne ŋŋamba ono omwana omulalu ow'eddalu oba agenda kumuwasa amusomesa amuwase nange mpummule kuba ebivumo nfunye bingi. Nicole, I'm very sorry about that. Hey. Kakati ngenda okukola ki? Okumubwira nti nno tugende ku ssomero. Biki ngenda okulaba interview Emma ali kunze agamba yali amukaka omusajja nze omusajja nali simumanyi. Audio bwakumukumu. Nga yenna ng'agira ng'apa ku kakale nga takkakkana. Ne mugamba kakkana nagenda okulaba olunaku olulala ng'era omusajja akola ki agira ng'omusajja akola ki ng'era ankubira essimu nga ŋŋamba muwalawo ŋŋenda kumu blackmailinga muyina mu bujjuvu okimanyi nti nina ne vidiyo ze ez'obuseegu nga bibulira gwe mama we abasajja nga temuyina kisa n'empisa nga tayina we namulabira nti tayina mpisa awo ng'akyusizza kkala ngenda okulaba nga nsindikira vidiyo eza muwalawo yansindikira vidiyo 4 ku ssimu 5 bannange lwaki mukola ebintu ebyo tewalisindikidde maama wa mwana ye ate olaba wabiteeka ku mutimbagano nagwawo ekigo nentya nenneekanga nempulira obusungu nasooka buulira ku mwana nga sinnabuulira kwa bisindisi wabibikkula nabibikkula nali sisobola butabibikkula nali njagala nkakase kubanga ojja kuŋŋamba nti ye nga bannaye buli kimu agamba teyafaayo biki omwana nze omwana kambabuulire nga bwe mundaba era kituufu ye simusobola nja kyogera lunywe sikyamusobolerako ddala oba emutwala gavumenti emutwale lwaki bagamba mbu nze mulemera lero nekumye obutaseka mama Niko alayi oba interview erigwako nga siseseemu lero walayi mbadde ngezezzaako nno okwekuuma omwana muwaddeyo mu mikono gya gavumenti oyo omwana kankubuulire sinziira ku bivumo byenfunye ng'ate nzize ntoba ng'omukazi nga nzija nnwana
obeezeewo omwana sikyalina kyakwogera ku mwana oyo kubanga ebiseera ebimu mbadde sivaayo kwogera newa Hajati nga mbiraba naye nga muli nga nsirika nga saagala nnyo n'omwana kuvaayo kwogera nti oba yeeyisiza bw'ati ne bw'ati ng'omuzadde ku mutimbagano gwe tumanyi nga saagala nnyo kwogera bintu bigenda kukola ki kumunyiiza nga tiyagala kunyiiza si kunyiiza Priti naye ng'omuzadde waliwo ebintu olina okusirika sikirina oyo omwana buli wamu agenza ntabulawo awo ewa Hajati Hajati omulimu gwe yakola mweyanza nnyo era mwebaza era muwe ekitiibwa mulamuwo ije newankubadde nga wabaddewo ebisobyemu ansaba nsonyiwe musaba nsonyiwe musaba nsonyiwe kubanga bambi abaddewo abantu abanyambye babaddewo bo naye mwana yekka yaganye nze okumpulira ng'omuzadde kuba nze wabadde nga aveeri ng'abalaga nti azze wange naye nze nga nange nga tampulira nze mpulira ng'ebintu obulumi bwe bungi obw'omwana naye Nicole lwaki okabya maama wo ganeena amaziga ogenda agaddawa omunavaawo nga munnenya kyokka nga nze mbatuusaako sitole mu bujjuvu nze era Hajati Kulthum nze nsaba onsonyiwe kyonna ekyasoba nsaba onsonyiwe nkwetondedde maama Queen Germany sikulinaako buzibu nze najja njogera naawe naye byonna by'obadde oyogera nze mbadde mbiraba nga nsirise ng'omuntu omukulu naye nze gwe woba tewantegeera era nzizeemu okwetondera nsonyiwa byonna ebibadde ebyogerwa nsaba onsonyiwe kuba nze sikuyinaako buzibu ate siina we nali nkututte ne ŋŋamba nti oba oyo Queen Germany yakola bw'ati ne bw'ati nedda nze nayogeranga naawe omusango ogwa kidnapping ne disappearance ne pornography child pornography emisango gye tubadde tugenza okuloopa so kati kitegeeza Nicole anoonyezebwa kitegeeza baamukidinaapinze wonna waali omuntu yenna amulina talina buyinza kuba n'oyo omwana takkirizibwa kubeera n'oyo omwana era bw'anaakwatibwa kati ekyo omwana ono singa wavaayo omwami n'ajja mu butongole n'agamba omwana kamutwale mu butongole omuwaayo omwana muwaayo kubanza ndaze nti okusoma buli we badde bamuteeka nga alaga nti no tayagala era n'okuddakwe mu ssomero twamukaka bukasi kuba ayina live gye yavaayo n'akola ye nga yeeyogera naye nze ng'omuntu omukulu nali ndaba nti singa aba yeeyongeddeko kyova olaba mbadde nnwana nga buli omukisa ogujja nga nguyingiramu naye nga andaga nti agwonoona singa yandaga ekituufu n'aŋŋamba nti nze okusoma sikwagala kanfukasinge wano Enter with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Media yenze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga
aba platinum ne spa be bateekamu omusaayi kula nti kyetambulira ddala bulungi. Emboozi ya Nicole manyi abantu bangi mugiwulidde nnyo, mwogedde ebintu bingi, buli omu ayogera kyasanze ate gyo tusibyeko emboozi, ate emboozi efuuse emboozi. Olunaku olwaleero tuli ne maama wa Pretty Nicole okuva we twagwamu ekikangabwa, twagala tube nga tuwulira okuva ku sayidi ye, mpozi ng'ate obulamu omukulu oguli wano asinga okwetaaga omwami ayina muwala we oripootinge mu bwangu nnyo nnyini ddala kubanga oyo omwana akyali muto. Bw'oba oyagala kumutwala at least jangu olabe maama we mu butongole. Njagala okubeebaza bannaffe nti mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Oba oli mpya ku channel teweerabira okusubscribinga nyinga akagambo ako mu red ka subscribe okubeera ng'ojoininga show. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Nsanyusa okulaba. Kale nange nsanyusa okulaba. Oli otya? Nze ndi bulungi naye era ndi sirina ttabu. Nakoma okukulaba twali tuli ku ssomero nze naawe ne Hajati ne Queen Germany nga tugenze ku visitation ya mwana okuva ku olwo siddanga mukulaba. Obulamu bugamba ki? Obulamu tebubadde bubi nnyo. Kati oba tutandikire wa kubanga emboozi eno mpanvu okusinziira ku bye tuzze tuwulira, okusinziira ku biriwo, ate paka ndowooza gye tunakomekkereza. Kale kati ndowooza katutandikire ku kafuta. Abantu bangi ku social media okwo maama Nicole okusinziira ku bigenda mu maaso bakulaba ng'otutte kafuta mu kkomera ng'okkiriza asibibwe. Abantu baavuddeyo oluvannyuma nga bino bimaze okubeerawo. Omwana tumulaba alina omwami ate tubadde tusuubira kuba nti naali agenda mu kusoma nga batandise okwemulugunya bagamba nti kafuta wasiba wa bwereere. Ensonga eyo gyogerako ki? Naye nga tetunaba kutuukawo sooka obuuze ku bali ku HK Media. Ndabika muvuze sipiidi. Muvuze sipiidi kituufu. Basebo ne bannyabo abali abatulaba mbalamusizzaako nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kwanze ndi mukyala mulokole. Kati maama Nicole ndooza ne ku kafuta ndabika muvuze sipiidi. Ekibuuzo ekyo kye kijja okuzembayo. Maama Nicole omwana ono yasisinkana atya n'omusajja ono ow'e Canada? Omusajja oyo ow'e Canada sisobola kunnyonnyola nnyo nti oba baasisinkana bwe bati ne bwe bati, naye nze kye namanyaako nti omusajja oyo yajja mu inbox ya Nicole. Bwe wajja mu inbox ye n'atandika okwogera naye. Kati nze kale we namanyira nti no we namutegeerera. Nze omwana yaŋŋamba yankubira essimu kuba ekiseera ekyo nali sirina mwana oyo ng'abeera ne maama we omuto. Kati nankubira essimu, bwe yankubira essimu n'aŋŋamba maama waliwo omuntu ayagala okumpeerera n'okunnyambako mu bino eby'okuba nga nkuba obulango. Mukiwulira? Era omuntu oyo yagambye tasobola kukola ki? Tasobola kugira kuntwala kusoma nga tasoose kwogera naawe kubanga awulira ayagala kuntwala nsomere wa e Kenya. Nti kubanga ye ali bweru ate wanandeka muno mu Uganda abantu engeri gye bammanye ennyo kiyinza nze okusoma nyinza oba kale mb'oba ye okusoma ayinza oba okutawaanamukko n'abavubuka mbu nga bamukwana.
nga basusse okumukwana ng'agamba nti abavubuka bajja mukwana bajja mutwala kati mbwe Kenya teriyo bavubuka saakitegeera bulungi kubanga yagamba ayagala amuteeka eyo ndowooza nti Kenya eyo oba tebamumanyi nnyo oba Nicole nti baba tebamumanyi nnyo nga kye yali agezaako okwagala okukola ki okutegeezamu eyo ensonga kyeyaba ajja kusobola okusetoringa. Nicole n'akola ki n'aŋŋamba bw'atyo ne mugamba nti gwe omuntu oyo wamwesize otya n'aŋŋamba mmaze naye akabanga kiwulira mmaze naye akabanga maama mumanyi kyenava muddamu ne mugamba nti osobola okumpa ku bifaananyi bye n'endaba nanziramu n'aŋŋamba nti ki nti kankuweereza ekifaananyi nampeereza ekifaananyi ky'omusajja yampeereza ekifaananyi ky'omusajja ne mulaba ne mugamba ono omusajja nga mukulu n'agamba maama nze angambye agenda kumpeerera kati gwe sooka okitunulemu olabe ate ayagala kwogera naawe gwe osobola okwogera naye kati nange kwe kumuddamu ne mugamba nti kale nja kwogera naye kati nze mba ndi awo ng'oyo omusajja akuba essimu yange nga neeyanjulira nti nze bampita Sharifu namugamba bakuyita Sharifu nti ennyabo nti obadde ng'ati kale nga mbuulira nti mbadde njogeranga ne Nicole nga nkwatagananga ne Nicole njagala kumusomesa njagala mutwala kusoma naye nalabye nga gy'agenda okusomera njagala muteeka Kenya gy'aba asomera kiwulira kati bwe yanyinyonnyola n'aŋŋamba nti yagala muteeka Kenya nti kubanga wano eno wayinza okubeerawo okusumbuyirwa nga bwe nkugambye n'aŋŋamba n'ekirala nti Nicole mbadde njagala musomese muweerere mbeere nga mmutwalako obuvunaanyizibwa ku buli kimu era njagala muwase ng'amaze ossoma ne ŋŋamba nze kati omuntu ng'ono azze mu mbeera bw'eti nze ekisooka Nicole tandagangako muntu yenna nti oba ono oba oli oyo yali asoose ne ŋŋamba ekintu kino ate kinsanyusizza kirungi kubanga waaba omwana ono asazeewo n'agamba kaŋŋambeko n'alema kukola bw'atyo nga taŋŋambye kirungi ne ŋŋamba n'omusajja ono alabika mutegeevu kiwulira ne ŋŋamba n'ono omwami alabika mutegeevu bulungi ne ŋŋamba kale ssebo bw'oba bw'otyo bw'ogambye tetulina buzibu nti kati gwe obeera wa bakuzaala wa ne mubuuza kale ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati munnange olwagira nga tubeera awo nze mmanyi embeera yakukola ki tulinda bibuuzo bikomewo agende ku ssomero nze kyesaamanyi nti bano abantu baali batuuka dda wala n'omwana oyo nze nga sikimanyi kuba omwana nkugambye mu holiday nze teyabeerako waka wange yabeera eri wa muganda wange wa mukulu wange maama wa Emma kati nzijukira nga Nicole Hajati yali amuwadde basari nga bagenda kumusomesa ate ebyo byakomawo omwana okutuuka okugamba nti ate omusajja kamuweerere ebyo ebya basale
kituufu byaliyo tebyali bya bulimba era bambi ajja teyali amufunidde naye kati nga boolaba Nicole kyovala nabadde saagala kuvaayo kujja kwogera nnyo ku bintu ebyo Nicole namugamba tugende ewa Ajat kubanga yali amugambye olunaku oba lwali lulina kuba lwakuna nga lwe lulina okugenda okukolebwako ki okugenda ku ssomero okusinkana omukyala eyali amuwadde ki basari Nicole nga ndaga tali serious mu kyo tayagala yakuwaayo ku nsonga nti oba maama nsonga bweti oba maama nsaagala oba weekiti oba eyo obasiraamu oba alinayo ensonga gye yakuwa era kyekyo essomero ly'abasiraamu yali akyeyogezaako naye nze nga sikiraba nti nno nsonga nkulu kuba nnina muwala wange adda ku Nicole asomera mu basiraamu asomera mu basiraamu ate asomeddeyo okuva mu bebi paka kati agenda kutuula P7 naye kati omwana ngenda okulaba nga mbuzaabuza adde eno adde eri tasalawo kale yanteekeramu n'ensonga endala naŋŋamba mbu maama kati olaba oyo gundi olaba Hajati gye yangiridde gy'agamba okuntwala n'ekirabo oli mukwano gwe oyo onnannyini ssomero mukwano gwe nnyo era yaŋŋambye ajja kumperekerako biki naye alabika yali alimba nga oba yali tayagala kukola ki kugenda ku ssomero kugenda ku ssomero eryo mu bufunze kati nembeerawo nga nkyapulaaninga nga nsala pulaani ngenda kukola ntya waliwo era ne mukwano gwange omulala omwami yajja ng'akola ki nga ayagala kuyambako Priti era Priti ne muyita ne bagenda ku ssomero essomero ne baliraba essomero nga liri Katende n'abasomesa baayo banjulira kubanga nange eyo ku luguudo lwe gye mbeera ssomero ddene ddungi simanyi oba n'okuba kuno ku status nga likyaliko kubanga oyo omwami yabadde alitadde naye abaana baayo baakoze bulungi ng'era oyo omwami baamuwaayo basare nga kati ne Nicole nga naye yafunira omuki wala walina omukisa mashallah amiina era abadde aguyina omukisa kale naye munaaye kati ebyo ne bibaawo nga ndaba eri ewaja tutagenze eno ku ssomero gye bagenze nayo ntuusa okgenda okumunona eri ajje twetegeke tutereeze ebyokugenda ku ssomero kiwulira tutegeke kubanga ndaba nga ebbanga lyali lisemberedde ng'ebulayo wiiki emu okusoma kuddemu ng'ebibuuzo byabwe byakomyewo omwana ngenda okgenda okumunonayo nga ndaga nti tayagala kuvaayo ewa mukulu wange tukoledde awo gundi ntandise okwesikaŋŋana nabo okuwaanyisiganya nabo njagala omwana oyo aveeyo ng'ate bo ndaba bakola ki balinga abakyamwagala awo nga mukulu wange amugamba nti wandigenze n'oleeta ebintu byo n'ojja n'obitegekera wano eno nemugamba lwaki aba abitegekera wano tugende waka ategeke ebintu mukulu w'omulenzi oba muwala mukyala yazaala Emma ono yabadde mu vidiyo juzi yazaala oyo omwana kati ye mukulu wo wamunyonyolamu nti njagala omwana ajje mutwale ku ssomero yali akimanyi bulungi kuba ne lwe nali ngenza okugyayo oyo omwana yaliyo Emma n'akwata oyo omwana oyo Nicole ne bafuluma ne bandeka awo mu nnyumba
Baafuluma mu nnyumba ne bandeka awo nga ntudde, ne bampisaamu amaaso. I'm so sorry. Ne bampisaamu amaaso ne bandeka awo ne bagenda. Kati nze ŋŋenda kale otuuka ewaka. Bwe navaayo okutuuka ewaka nakuba essimu ne nkubira oyo mukulu wange ne mmugamba nti mbadde nkusaba okwate oyo omwana omundeetere ggwe mwennyini ŋŋenda kuddizaawo transipooti wo gw'okozesezza. Nanziramu n'aŋŋamba nti nze sisobola kumukwata muleeta, era babadde bakomyewo wano ne Emma nga yeetuuzizza wano nze mmugobye. Kati munda mu nze ne ŋŋamba nti ono kigendererwa ki, nanoonya omwana nga tayagala nveeyo naye, ate kati Agamba amugobye. agamba amugobye. Kati omwana Era okuva ku lunaku olwo ne mbeera nga nkuba essimu, kati nga sikyakubira ye nga nkubira muwala we nga ŋŋamba yasooka omwana n'aŋŋamba nti baakomyewo n'anaaba ne Emma n'anaaba ne bagenda, tebaasuzeewo wano ewaka. Ŋŋamba ku olwo nali nina obusungu bungi nga njagala genda ku ripootinga ku poliisi. Ne ŋŋamba kati ate waaba taliiyo kigenda kuba kitya. Ne nsooka ne ntuula ne mbirowoozaamu awo, ne nsigala ng'era nkyakuba essimu okubuuza nti oba yakomyewo oba teyakomyewo. Kati mba nkyali awo ŋŋenda okulaba nga interview eno nga Emma avuddeyo. nga ndaba Emma avuddeyo agamba maama we yali amukaka omusajja. Nze omusajja saamumukaka. Omusajja simumukakangako. Oyo omwana nga bw'omulaba eddaluuli bwe yaŋŋamba nti oyo omusajja agenda mmuweerera, nali simumanyi nze nga simulabangako. N'oyo omusajja n'ayogera nange nga ndaga nti ali ku nsonga ya kusomesa ono mwana ate ekiddako ayagala mmutwala. Nze ne ŋŋamba ono omwana omulalu ow'eddalu oba agenda kumuwasa amusomesa amuwase nange mpummule kuba ebivumo nfunye bingi. Mama Nicole, I'm very sorry about that. Kaakati ŋŋenda okukola ki? Okumubwira nti nno tugende ku ssomero biki ŋŋenda okulaba interview. Emma ali kunze agamba yali amukaka omusajja. Nze omusajja nali simumanyi. Omuwala ye yamukulaga. Omuwala ye yankubira essimu n'aŋŋamba nti omusajja bwe biti nga bwe nkugambye. Mba ndi awo nga n'oyo omusajja ankubira essimu. Ate be yagamba mbunno omusajja agenda kukolera bizinensi y'ensonga ku lwaki mbunnokako omwana oyo okubeera n'omusajja. Omusajja era ekyo ekintu yakyogerako. Yambuuza nti mami gwe okola mulimu ki? Ne mubuulira nti nze mbeera waka wange nga ndabirira embuzi zange n'enkoko zange, sifulumawo nti nno ŋŋenda n'enkola. Naŋŋamba ate Nicole yaŋŋamba nti nno ki nti wali otunda manda. Ne mmugamba kituufu nali ngatunda, nalina sitoowa y'amanda naye kati eyo bizinesi yaggwawo. Naŋŋamba naye oyagala okugaddamu? Ne mmugamba njagala, era yo mba nfunye kapito nsobola okuzzaawo eyo bizinesi kubanga yali nnungi, amanda tegavunda. Ne mmugamba bwe ntyo. Omusajja n'aŋŋamba ti kale mami kati kiba kyetaagisa ssente nga mmeka? Ne mmugamba nsobola okukozesa obukadde 3. Nambuuza ekifo kyo gye kiri, ne mugamba ekifo kyange gye kiri bulungi. Aŋŋamba miliyoni 3 tewali buzibu, kati katumale okuzza abaana bano ku ssomero kubanga omusajja yaŋŋamba ayinayo abaana naye ate teyaŋŋamba nti ayina omukazi n'atugamba talina mukazi. Kitegeeza ne Nicole yamugamba talina mukazi. Yatugamba talina mukazi
naye yatugamba yalina omukazi yali yamuwasa ne bayawukana. Kiwulira bw'atyo bwe yaŋŋamba, naŋŋamba ayina abaana 3 ate Nicole ye yamulimba nti ayina 2 naye nze yamala naŋŋamba ayina 3 nti omu yamuzaala asoma. Kati Nicole wabimubuulira? Nze Nicole nali sinnaba kwogerako naye kubanga Nicole yali tabeera waka wange, ate Nicole oyo gw'olaba yalinga ignowaringa nnyo amasimu gange nga ne bwe mukubira nga njagala okubaako kye njogera naye ng'oluusa essimu tazikwata. Batugamba nti nno oli muzadde mukambwe, mbu wamuyisangamu empi. Era oyo omwana olw'empisa ze nalinga era kale nga nkambuwala ku lw'okuba nti nno nammwe mwali mumulaba nti mwana mulalulalu. Ng'akukuulako waya n'omuyisaamu. nga nina okukambuwala naye ate era mukambuwalidde naye era yandaze nti yakoze ebyo bye yakoze. Kati mbadde nkyali ku kiri eky'omusajja wali eri n'ekyomukazi. Omukazi oyo yatugamba tayina mukyala omwami. Naye kati omwami bw'amala okulaba zino interview z'ono omulenzi ze yakola Emma, ze yafubutukayo n'akola, nankubira essimu naŋŋamba oyo omulenzi mugamba asitoopinga okukola ezo interview. Bw'ataasitoopinga ezo interview ŋŋenda kukola ki? Yaŋŋamba agenda kukola ki? Ng'agenda oba alina ekigambo kye yakozesa. Blackmail. Ŋŋenda ku blackmailinga oyo muwalawo. Ekitegeeza omusajja ono yasooka kujja mu inbox yo n'akugamba nga tannakubira Hajati nga nange tannajja mu inbox yange. Bwekiri. Yasooka wuwo. Wabitegeerako? Nabitegeerako. Ngenda ku blackmailinga muwalawo kubanga muyina mu bujjuvu. Nze nga simanyi kyategeeza. Naŋŋamba nti mugambe asitoopinge interview ezo mangu mangu kubanga ba top boss bange bali eyo Kampala. Saagala balabe bintu bino. Nze ne mugamba nti kati bagenda kutegeera batya nti nno ye ggwe basharifu nga bangi. Abali e Canada si gwe eka sharifu mu nsi. Ne mugamba wandisirise n'okireka ne kiyitawo. Yali guilty ndowooza ng'akimanyi yeye, oba omanyi ye ggwe. Oba ogamba yenza agijja abantu bajja, oba olowooza abantu bakutegedde. N'agamba tekisoboka kubanga abantu bampulira, abantu baali mu kunkubira amasimu. Bankubira amasimu ga kumuukumu. Bampeereza bu audio bwa kumuukumu. Nga yenna ng'agira ng'apa ku kakale nga takkakkana. Ne mugamba kkakkana. Nagenda okulaba olunaku olulala ng'era omusajja akola ki? Agira. Ng'omusajja akola ki? Ng'era ankubira essimu nga ŋŋamba muwalawo ŋŋenda kumu blackmailinga muyina mu bujjuvu. Okimanyi nti nina ne vidiyo ze ez'obuseegu. Ng'abibulira ggwe maama we. Abasajja nga temuyina kisa. N'empisa nga tayina we namulabira nti tayina mpisa. Awo ng'akyusizza embeera. Ng'akyusizza kkala. Ngenda okulaba nga nsindikira vidiyo. Eza muwalawo? Yansindikira vidiyo 4 ku ssimu 5.
bannange lwaki mukola ebintu ebyo tewali sindikidde maama wa mwana ate olaba wabiteeka ku mutimbagano. Nagwawo ekigwo nentya nenneekanga nempulira obusungu nasooka buulira ku mwana nga tonnabuulira sinnabuulira kwa bisindisi. Wabibikkula? Nabibikkula, nali sobola butabibikkula. Nali njagala nkakase kubanga lumu ekintu ekyo kyagwawo ne batugamba Nicole yatadde akatambi nga k'obuseegu. Saabikeberako naye kye namanya nti ekyo kyali kya bulimba kuba oyo omwana nali ndi naye okuva kati okuva lwe baali baamukuba nga muyina kiwulira kati nenkebera ebintu ebyo nembitunuulira nendaba nga yeye nensooka nenneekaabirako nga nze ate nemmala nenneesirisa nenneegumyagumya nenjogera n'omusajja oyo. N'omugamba otya? Nemmugamba mbadde nkusaba okkakkane toteekayo bintu bineeno ebya Emma biveeko. Nayogera n'omusajja agaana okumpuliriza naye yakozesa omwana wange ensobi omusajja oyo. I'm so sorry. Nicole sikulimba yadde mwana mulaaluye naye omusajja teyandikoze kintu ekyo kubanze sisobola kugamba nti omusajja oyo yali ayina kye yali ampadde. Nze nayogeranga naye ng'omuntu omukulu ate ne Nicole simulabangako yadde nti oba yamukoledde kino kyekyamaanyi nedda. Okuggyako omusajja oyo ekintu kye yali akolera Nicole sisobola kugamba nti kyekino mpozi nga yamuwanga ku busente bwa kusiba buviiriviiri obwo bwe yasibanga obuviiri obutasukka na $3. Omusajja nemwegayirira nemugamba tota bintu ebyo. Omusajja nayogera naye nga saagala nammwe abibawe. Okiwulira? Nze nali saagala mwabibawe n'obibawa nga saagala bitambule. Omusajja n'atandika oppakuka mpa ku nnamba ya Adija Kigozi kuba nange yaginsaba. Gwe wamuwa ennamba yange? Nze we yansabira ennamba obudde bwali bwa kiro. Nze ndi mukyala mufumbo. Kiwulira? Bwali budde bwa kiro nga sirina nangeri gye njogera naye nga sirina nangeri gye muwaamu gye muwa nnamba ezo nenzijako essimu yange. Mba ndi awo nga ku makya ampeereza zi message ze kumanya ng'oyo omwami yali teyeewummuza. Nze era nze bwe byatuuka nga ndaba bigenze wala nentandika nze okulowooza nti omusajja ono alabika yajja ali ku mission. Bwe yamala ofuna obutambi bw'ono omwana n'akyuka omutima kubanza omwana bano Emma kye babadde nga bagamba nti yali akambunze nali nkako ono omwana omusajja oyo. Omusajja ayinza obba yali yatandika okwefuulira bano nga bo balina kye bategedde kuba mu katambi ako nawulirako nga Emma agamba nti ni Pretty agenda kugenda ku TikTok ng'alaba omusajja alina omukazi omulala gwali mu kugira mbu Pretty n'atabuka. Naye nze saasooka kumanya nti nno bali bo batabuse nga bo naye nalaba mwana mugamba jangu tutegeke ebyokugira okudda ku ssomero ng'omwana tayagala. Obuzibu teyampa chance n'omwana kujja kumpuliriza kubanze we nandirabye nga tayagala era kugenda ku ssomero mu byoyo n'atuula nanyinyonnyola kubanze omwana yali tabeeranga open nange. Simanyi naye abaana be omwana waaba akola emizeezeze
aba tayagala kuba nnyo open eri muzadde muka obajja mugaana. So temwalina ogwo mukwano ogwa mami my friend. Omwana tabangako awo nti mukwano gwange tekibangawo kuba nzize mubuulirira ku bantu ab'enjawulo bazaavaako naye ng'amaliriza nga munenya naye nga nze abantu bamaliriza bagamba oyo maama we yamuwabya, oyo maama we yamujja eno, oyo maama we yamukola bw'ati. Nze oyo omwana simugambangako nti oba vva wano oba vva wali. Oyo omwana yalina ekitongole ekyali kimusomesa aba UNICEF. Oba ba UNICEF beba abazungu be batugambye abaali bamuweerera. Yali abayina kiwulira. Kaakati omwana oyo ne mmutwalira abantu abo ng'ali eri gye baali bamuteeka ku gundi ku sayidi poliisi ekibuli gye baali bamuteeka awo waaliwo shelter mwe yali ali. Ne tugendayo ne tumuvisitinga n'abagenyi abo. Abagenyi ne boogera naye ne bamubuuza oyagala okudda ku ssomero n'agamba ye nga ffenna tumanyi omulamwa gwa kudda ku ssomero ne bakola buli kimu kiwulira. Buli kimu ne kimala okuggwa baali bamutwalanga ku Mmande. Ngenda okuwulira nti omwana yatoloseeyo. Omwana we yatolokayo teyadduka nga ajja wange. Omwana yadduka agenda mu mikwano gye. Kati mikwano gye ne ginkubira essimu. Bwe gyankubira essimu ne ŋŋamba kanfune engeri gye ŋŋenda okufuna omwana ono. Ne mmala n'enkuba essimu eri gye yatoloka ekibuli. N'enkubira Madamu Nusula essimu ne mugamba omwana yabatoloseeko nga temwaŋŋambye kubanga ate nti yali tasuzeewo. Nze ate ne nkimanyanga leero obudde nga bwe buti obw'olweggulo. Kati nze n'enkubayo essimu ne mbagamba nga temwaŋŋambye. N'agamba yatolose mukwate omukomyewo wano eno. Nze nno kati nga bw'omanye ebintu weebuuzaako awo ku bantu ne bagamba oyo kaatolose bagenda muyisa bubi. Tomukwata mmuzzaayo bayinza omutulugunya. Naye agende ku ssomero. Abantu bannange. Agende ku ssomero. Kati ate nga bamuyisa bubi biki? Kaakati munnange nange nesimuzzaayo ne ŋŋamba kasita mbagambye. Ate bino bye batugamba nti abazungu bwe bakuwanga ssente mbu ng'ozissa mu manda mbu ng'omwana ng'atuula ng'omala omusindikayo mbu nga wiiki emu eyiseewo mbu omwana ekyamuviirako kgenda mu akeedi ng'ali mu pifa akole. Ebyo byo bimanyiiko? Ebyo sibimanyiiko. Ate n'abo benkugambye aba UNICEF tebaali direct nti bazungu. Kyali kitongole baali ba UDEL baalinga bawa omwana emitwalo 16 buli luvannyuma lwa myezi 4. Buli luvannyuma lwa myezi 4. Okiwulira? Zibeera ssente. Kati Nicole obwo obuzibu bwe bugwawo ne beekuŋŋaanya nga bwe ndowooza gundi yaabwe bwekola ekitongole bwe kiri baani ne bayimuka ne bajja abakulu. Kati ne bakola ekyo ne bagamba bagenda kumukwasa ki ekitongole ekimu kibeere naye abeere nga bamusomesa. Kati we wali nendaba nga birungi. Omwana yandaga nti ye atoloseeyo adduse. Kati nze omwana omusabirako Mama Nicole. Tosobola nakumbuulira nze okusaba kwensabidde oyo omwana n'okusiiba. Anti oba olaba alina favours nnyingi lwakuba character ekyagaanye okukyuka.
karakita. Omusiibidde n'omusabira. Musabidde nnyo, musibidde ebisiibo bingi. N'abantu bensabye nabo bwe baba balaba zino interview basobola okunjulira. Nsobola okukitegeera Maama Nicole. Be mbadde nga nkwatagana nabo ne mbagamba ku nsonga ezo. Nze n'abantu bandaba eyo nga ngenza okusaba kuba nze nsinga kusabira mutundu. Kati oba omwana ebyensi yabikeera mbu yatandika okukola ng'ali mu pifo n'agenda mu akeedi mbu wamuleka agende mu dduuka akole. Ebyo nange nabyewuunya nga mbiraba mu interview. Okiwulira? Kubanga oyo omwana mu pifo nalina amanda gange twabeeranga naye awo ku manda. Ng'akola mu manda. Si ye yali agakolamu amanda, nze nali ngakolamu. Naye olw'okuba COVID yajja. Munda asobola okupimira omuntu amanda. Yali era agapima nga bizinensi eyo agiyize. Kubanga twabeeranga awo naye nga mwana muto. Nga mwana muto. Nze nkubuulira nga mwana muto ddala. Kati ate mbu kafuta yagenda okumukuba, yagenda okugenda okulaba kafuta mbu ate awo yali atandise okwepangisiza ennyumba. Nze bye sibimanyiiko ebyokupangisa enju. Kati yavaawo okugenda eri gye baamukubira. We yava okugenda eri gye baamukubira yava eno waka era. Ewuwo. Yava eyo waka. Yali asoma gwe tewalaba nga wali eri bwe twali tukyali ku poliisi wali eri ekatwe egundi ekawempe. Bambuuza ne mbagamba essomero lye yali asomeramu. Olabika tewabyetegereza bulungi kubanga ate abo nabagamba era bagenda ne balondola ne batuuka ne ku ssomero. Abo ab'amawulire. Ab'amawulire abasomesa ne babagamba nti oyo omwana naguno omwaka abadde wano eno nga tumuyina mu P6. Kiwulira? Kaakati yali yakajoyininga kafuta. Nze kafuta nali simumanyi nange namulabako olwo nga beekubye. Bwe kityo bwe kyali. Namulabako olwo nga beekubye. Katuddeyoko wanene emabega omusajja akusindikidde ebifaananyi bya muwala wo bitunuulidde obirabye kati awo ki ekyaddirira? Nange natya. Omaze okugwa eri, omaze okutya. Waloopako ku poliisi olinako kyonna kye wakolawo. Watubuulirako. Waliwo keyawo kye wakolawo. Sirina kye oba walowooza omusajja asaaga. Sirina kye nakolawo kubanga nze yali yakabimpeereza ngenda okulaba nga bankubira essimu. Baŋŋamba ti obutambi bwa Priti obulabye mu mawulire. I mean ku mutimba. Obulabye bwe batadde. Ne neewuunya nnyo kubanga nze nali already nabufunye dda ng'ate neyabusindise nayogedde dda naye. Ne mmugamba nti tokola ki? Tokola kintu ng'ekyo. Naye omusajja nga ye akikkaatiriza nti nze nsobola okublackmailingwa oyo omuwala to the worst. Bamunyiivu. Nenjogera naye simanyi nenjogera naye ng'omusajja alinga atalina yadde atali muzadde nga tawuliriza ate ngenda okulaba ng'atandise okundikoodinga amaloboozi oba n'emabega eri yajjanga arikodinga nze nga simanyi ng'ajja arikodinga anti ndowooza bino ng'anoonya by'anaagamba abantu nti oba oyo ye yali ampa muwala we mboba nti ng'ayagala muwe ssente za bizinensi nze ebyo yabiyingizaawo buyingiza. Okiwulira? Naye ndowooza ye ng'agenda arikodinga by'arikodinga era n'ankuutira nnyo n'aŋŋamba togenda mu mawulire. Naawe nja kwanika. Togenda mu mawulire ate tobawe essimu eya Nicole.
n'akinkuutira. Ate kati lwaki ng'agamba nti essimu ya Nicole togiwa baani togituwa abamawulire tuyinza ogikebera ne tulaba bye baayogeranga. Kirabika. Gwe wagikebera? Simu nali sobola gikebera kubanga yalimu password. Password y'essimu y'omwana nga sigimanyi. Nze kubanza essimu ye nali sigikwatako kubanga nkugambye nze holiday bwe yatuuka muwala wange yali tayagala kubeera eno gye mbeera mu kyalo. Kiwulira? Ng'era agamba nti mu kyalo. Yali tayagala kubeerayo. Nga mwesibako bwesibi. Era nalwanagana naye nga baakava ku ssomero nga njagala muzzeewo ajati. Omwana nandaga nti nno ye muzibu kagende wakiri ne maama we ate ng'aliko oyo maama we omuto ng'agamba omwana tomuzzaayo omwana. Nze nkugambye abantu nze ndabye abantu ndabye bye mbadde simanyi ate nsomye enjize ate buli kintu bwe kijja Hadija ffe Bayibuli etugamba nti mu buli mbeera tusigale nga twebaza Mukama era neebaza Katonda olwa byonna ebibaddewo oba birungi oba bibi kubanga buli kintu kihapeninga olw'ensonga. Okiwulira? Neebaza Katonda olwa byonna ebibaddewo era Katonda amanyi enkomerero yaabyo. Ye kubanga Katonda amanyi enkomerero ku ntandikwa kati Katonda amanyi byonna lwaki byajja. Oba oli awo bye biriyamba omwana wange oyo okukyuka. Nkuwulira. Kubanza abantu bagenda ne bannenya ne bansalira omusango maama we naye maama we ategeera bulungi naye maama w'omwana oyo alina amagezi naye maama w'omwana musiru naye maama nze omwana mubuuliridde Hadija. Omwana mbadde mubeererawo mu buli mbeera singa ne mawulire luli olwasooka saalabika ku poliisi naye nali ndi ignorant nali sirabanga ku kintu bwe kityo nali ndowooza omwana gwe ndiko eddaluuli essi ly'amaanyi bwe lityo. Oli tolirozangako. Abaana nnina abalala ate Nicole si ye mwana omukulu gwe nnina. Olina abaana bameka? Abaana bange sijja boogera mu mawulire naye nnina abaana abalala. Kiwulira? Nina abaana abalala bendabirira abange benzaala ate ninayo n'abamwannyinaze. Ba muganda wo? Ye. Naye bonna gye bali tebalina buzibu. Kuliko n'ab'omwami wange naye bonna gye bali tebalina buzibu. Omwami wo yajja n'abaana yakuleetera n'abaana be? Wow. You're a good parent. Abaana gye bali tebalina buzibu kati Hadija nze omuntu bw'ansalira omusango n'agamba maama we oyo omwana kino na kino abaana siffe ababeewa. Abaana Mukama y'abatuwa ffe tuzaala mibiri emitima tetugimanya emyoyo tetugirinaako na buyinza. Kiwulira? Abalungi abali ku HK Media tuli ne Mami Nicole olunaku lwaleero bagamba nti nga tonnaba kusala gwa kawala osooka n'owulira ku gwa kalenzi. Tuzze okuba nti tuyita mu mboozi eno oba oli awo babadde bamujajinga ate okuziza bubi omwana ate bwe kityo. So ndowooza emboozi yaffe mugiraba bulungi nnyo oba oli mpya ku channel onyiga akagambako ka subscribe kali mu red awo oleme kugenda nga tokanyize oba ng'osubscribingirawo bulambalamba. Mama Nicole, ng'olabye n'omwana. Kati okuva omwana omulenzi lwe yakusindikira ebifaananyi ebyo mwakoma ku ki naye? Atandise okurikodinga amaloboozi akuzze n'akuzza eri. Omulenzi ne mwesalako. Awo we mwakoma okwogera? Namwesalako wabula ayina abantu be yakozesanga eno.
nga abagamba mumukubire essimu njagala kwogera naye nze nembeesalako bonna nga nabo bakukubira ate ekisho nga kyawanvuwa era kati ne we tuli wano ninze kyagenda kuzzaako kubanga right now simanyi na mwana wange wa waali. Ono omulenzi owookubiri eyayingiramu gwe tuwulira nti ye yalemesa ow'e Canada ye wamutegeerako ow'enviiri? Oyo omulenzi ow'e Canada oyo ow'enviiri muwulira buwulizi simumanyi, muwulira simumanyi. Oba ye gurupu y'emu simanyi, kubanza ebintu bino eno byantiisizzaamuko kuba omuntu okujja n'abeesonsekamu bw'ati ng'omuyambi naye ng'ate azze batta. Simanyi gurupu ki gy'ali mu kukola nayo kubanga n'abaakubanga amasimu sibamanyi kubanga oyo omusajja yaŋŋambako nti oba yasindikira muntu Nicole omuntu n'atandika okukwana Nicole mu lukujjukujju oba nga bamukemaakema oba ye yennyini ye yakozesa ennamba endala ate n'atandika okugira kwegamba sibitegeera kubanga yasindikira ng'oyo omwana ki abantu era naye okugira okumusisinkana nti katugambe nti mboba bagenda kukola ki kyoba bagenda muwa ssente nga ssente aziwa abo abantu abo. Abantu bayinza okunnenyaamukko awo ne bagamba nti wali mulagajjavu ku mwana, omwana wajja waaki ewa Ajati, omwana asinze namuggyayo. Omwana bwe yamala ebibuuzo n'agamba tagenda kuddayo ewa Ajati, agenda sigala eno. Era nawulidde nga Hajati ayogera ku kyagundi ku kyaki ng'ayogera ku kya bino Emma bye yabadde ayogera wano eno mbu Hajati yakubira Nicole essimu n'agamba nti Nicole mbu simanyi keesi yali alina okwogera ng'omuntu omukulu kubanga nange ekyo ekintu bwe nakitegeera Nicole namunenya okiwulira. Era Hajati bwe nze nange yankubira essimu, kituufu yankubira essimu naye naŋŋamba nti muzadde munnange mbadde njagala tubuulirire ono omwana tukwasaganyize wamu. Nsanze keesi eri bweti ne bweti. Ye teyagisanga, ye baamugamba bugambi Hajati. Baamugamba bugambi. Ye Hajati baamugamba bugambi. Naye nze bwe yaŋŋamba era nze nga ndi muntu mukulu nga n'embeera za Nicole nzimanyi ne mugamba tewali buzibu Hajati. Okiwulira? Nga alyanga ebintu abireka awo waliridde. Nze ebyo ebyokulekawo ebintu saamulabako ng'alekawo ebintu awo kubanga nze ate nze yalinga akola emirimu nga n'ebintu abiggyawo. Waliwo obuzeezeza omwana ng'akula bw'aba nabwo bw'oba omanyi ng'omuzadde ng'omuntu bw'akugamba nga tosobola kugamba nti oba amuwaayidde. Okitegeera? Nkitegeera. Wabaawo obuze nga tosobola kugamba nti yamuwaayidde oba kino oba kiri nga naye nga naawe olina kutegeera mazima kuba amazima ge gafuula omuntu ow'eddembe naye gwe bw'ogaana amazima go gamala ne gavaayo mu budde bwago. Newankubadde nga gaba galuddewo okutuuka gamala ne gavaayo. Kati nze nange bwe yaŋŋamba nze omwana namugamba bw'aba tayagala kubuulirirwa nze awo simanyi kuba nze era Hajati siina kyemunenya kuba nze byonna gundi zabadde ajja agira akola interview mbadde nga nziraba. Ebibuuzo bwe byadda era nabalaba nga muli mwenna nga mugira soka owulire ebibuuzo bwe byadda Nicole namugamba mbadde njagala
Hajati tetumunkubira bukubizi ssimu naye tuyimuke tugendeyo tunone ffe ffennyini twesitule tugendeyo tumwebaze tumulage n'omulaga bye wakoze. Nicole teyakifaako. Abantu bajja kuŋŋamba nti ye nga bannaye buli kimu agamba teyafaayo biki omwana nze omwana kambabuulire nga bwe mundaba era kituufu ye simusobola nja kyogera lunywe sikyamusobolerako ddala oba emutwala gavumenti emutwale lwaki bagamba mbu nze mulemera lero neekuumye obutaseka mama Nicole alayi oba interview eriggwako nga siseseemu lero alayi mbadde ngezezzaako nno okwekuuma omwana muwaddeyo mu mikono gya gavumenti oyo omwana kankubuulire sinziira ku bivumo byenfunye ng'ate nzize ntoba ng'omukazi nga nzija nnwana obeezeewo omwana sikyalina kyakwogera ku mwana oyo kubanga ebiseera ebimu mbadde sivaayo kwogera newa Hajati nga mbiraba naye nga muli nga nsirika nga saagala nnyo n'omwana kuvaayo kwogera nti oba yeeyisizza bw'ati ne bw'ati ng'omuzadde nga saagala nnyo kwogera bintu bigenda kukola ki kumunyiiza nga tiyagala kunyiiza si kunyiiza Pretty naye ng'omuzadde waliwo ebintu olina okusirika ng'omuzadde kusirikako ng'omuzadde nze n'ebyokwogera bigenda nebimbula naye kati omwana omuwaddeyo mikono gya gavumenti emutwale omwana gavumenti ne bwemutwala omwana nze sirina kyemwagaza era nze sirina kyemwagaza sijja kulimba sikirina oyo omwana buli wamu agenza ntabulawo awo ewa Hajati Hajati omulimu gwe yakola mweyanza nnyo era mwebaza era muwe ekitiibwa mulamuwo ije newankubadde nga wabaddewo ebisobyemu ansaba nsonyiwe musaba nsonyiwe musaba nsonyiwe kubanga bambi abaddewo abantu abanyambye babaddewo bo naye mwana yekka yaganye nze okumpulira ng'omuzadde kuba nze wabadde nga aveeri nga balaga nti azze wange naye nze nga nange nga tampulira nze mpulira ng'ebintu obulumi bwe bungi obw'omwana anaye Nicole lwaki okabya maama wo ganeeno amaziga ogenda agaddawa omunavaawo nga munnenya kyokka nga nze mbatuusaako sitole mbujjuvu era Hajati Kuluthumu nze nsaba onsonyiwe kyonna ekyasoba nsaba onsonyiwe nkwetondedde maama Queen Jamani sikulinaako buzibu nze najja njogera naawe naye byonna by'obadde oyogera nze mbadde mbiraba nga nsirise ng'omuntu omukulu naye nze gwe woba tewantegeera era nzizeemu okwetondera nsonyiwa byonna ebibadde ebyogerwa nsaba onsonyiwe kuba nze sikuyinaako buzibu ate sirina we nali nkututte ne ŋŋamba nti oba oyo Queen Jamani yakola bw'ati ne bw'ati nedda nze nayogeranga naawe mu mutima omulungi kubanga nawe wajja n'omutima omulungi wali ozze n'omutima omulungi naye nze buli ekyabangawo nabanga nkugamba nabanga njogera naawe n'olwo olunaku Queen Jamani lwagenda okukola eyo gundi eyo n'agamba Nicole musota kiwulira yali yasoose kwogera nange era nze neewuunyizza nnyo
abaana abavuddeyo gamba nti gundi Lukiya gundi ye yatabula Nicole ne Queen Germany. Aba abaana tebamutabulangako na Queen Germany. Yakubuulirako eby'omusota mbu byali bitya Queen Germany? Nze mwennyini nalinga mulaba ku live ng'ayogera. Naye yajja mu inbox yo n'ayogera naawe? Yasooka najja n'ayogera nange n'aŋŋamba maama Nicole namuwadde ssente n'aŋŋamba ayagala kugula data. Bw'amala okugula data tukoleyo tubeereko ku live wano. Kiwulira? Kati ate ekyo kiyisa omuntu omusota. Nicole n'agaana okgenda ku live. Bwe yagaana ogenda ku live nze namugamba munnaaye yogera ne Queen Germany. Kati ate ekyo kiyisa omuntu omusota nga ndaba ako kasonga kalayisa ate nga Queen Germany mukyala mukulu. Owaayo alabika yali ajja nga amusaba ssente ze. Yali ajja nga amusaba ssente ze naye nga bw'amala omuwa ssente ze nti nno babeere ku live nga banyumya. Yali akikoze enfunda nnyingi. Simanyi oba sijja kugamba nti nnyingi. Kuba omuntu watuukira okuyita omusota muba muyinako we muvudde. Owaayo. Kati nze Queen Germany n'ayogera nange n'aŋŋamba omwana oyo omulaba namuwadde ssente zange ne mugamba ajje tubeereko wano ku live nga bw'omanyi obuzannyo bwaffe buno mami obw'okugundi kati n'akola bw'ati ne bw'ati. N'aŋŋamba naye ngenda kwesonyiwa Pretty Nicole. Ngenda kwesonyiwa abantu be bayita Pretty Nicole omwaka guno ogugenda okutandika 2024. Ekirungi tugenda mu mwaka mupya. Ne mugamba munnaaye nze omwana mbadde mubuulira nga mubuulira bw'alina okweyisaamu naawe. Naye bw'aba agaanye nze ne mugamba mute. Bw'aba agaanye mute. Oyo omukyala nakimugamba singa mbadde nkyayina gundi z'omwo mu ssimu yange. Mbadde yenda kubikulaga byonna bye nali njogera naye okakasi. Kiwulira? Nze nga simanyi kigenda kuddirira naye nga nze simanyi kigenda kuddirira. Ngenda okulaba nga live ey'omusota, ngenda okulaba bino na bino. Eŋŋamba byo nabyo bijja kumala biyitewo era ate n'ensirika. Naye maama Queen Germany naawe nkwetondera kyonna kye nakusobya nsaba onsonyiwe. Twalabye maama Fiina ng'avuddeyo n'agamba nti omwana aliko ekitali kituufu. Mbu yeetaaga okunaaza ekyogo mbuna alina ekitateredde. Gwe ensonga ogyogerako kyeyo pasita gy'osabira yabikugambako. Era kati bw'ogambako ekyo nti aliko ekitali kituufu eddalu ate leka nkubuulira abaana. Abaana abantu balina abaana mukyala munnange. Ate abaana buli mwana egyo emyaka egy'akavubuka gimukola bubwe. Era eryo eddalu singa Nicole ono tebaamukuba kujja mu mawulire yandibaddeyo ng'eddalu lyalikolera eyo ng'abaana abalala. Naye kati ekiriwo nti ku lw'okuba nti ye kati abantu baamutegeera bamumanyi. Era kyekyandeetedde n'obuzibu nti nabano abantu ab'emitima emibi bavaayo ne baagala okujja okwanika obwereere bwe n'okwonoona future ye. Kuba kati wano mu Uganda si kiwa nti waliwo essomero erisobola okuddamu okuteeka omwana oyo ku ssomero. Kwekyo ekintu ekyabaddewo. Obulamu bw'omusajja yayagadde abukole ki? Abwonoone. Naye eggulu lisasula. Nze kye nnyinza okwogera eggulu lisasula. Era nze wakola n'omuntu ng'oli mu mukwano lwaki obeera obiraga abantu mbonyiize nnyo?
ate abasajja abazadde abaana abawala mwegendereze nze mbabuulira era namugamba abaana b'abannammwe mujja kiwulira nagamba nti kati eyo ensigo naye asigidde abaana be n'abaana b'abaana be bonna n'abazzukulu bonna yabasigidde kubanga bayibuli egamba nti katonda tasekererwa omuntu nga bw'asiga bw'akungula. Mama Nicole yafuna aggregates meka mu P7 yayita Nicole teyakola bubi as such newankubadde tali mu baana aba betugamba nti yafuna 4 yafuna 7 yafuna 6 naye grade gye yayitiramu baali basobola omuwa essomero lyonna lyali lisobola omutwala kubanga nkugambyeko ali eri nti twali tumaze n'okukola ki n'okgenda okugira okumusabira eno ekatende era tubadde tumulinda kuddayo. ebyogerwa ku mutimbagano nti nno abaho mu kubalabiriranga Nicole yali afumba waabaho kyogerako kimama Nicole sooka omubulira abaho yali alabirira baana mbumwe abaho tatulabirirangako sikimanyi nakimanya nti nga yatulabirira mbu yabawa ku ssente yalabirira amaka gange mbu yali abawadde ku ssente kituufu bambi yali atuwadde ku ssente ze sisobola kyegaana nti tatuwanga ku ssente bwera yamugamba agenda kusomera Kenya mbu n'amugamba sooka ondage results nsooke nkuweereze nkushoppingire nze ekyo sikimanyangako bambi nti kyali bwe kityo sikimanyangako naye nga kyenyinza okugamba abaho alina omutima omulungi ng'omuntu alina omutima omulungi kuba nze natandika omulaba ng'ebintu bya Nicole bibaddewo eby'omukuba najja ng'abeerawo mpola naye nga nze saamulabako nakigendererwa kibi sijja kulimba eri mwana saamulabako nakigendererwa kibi kyenyinza okugamba era mwami Franka abaho naawe nkweyanza nnyo kubanga obadde musajja mulungi gye tuli yadde nze ebyo bye bagamba nti obadde otulabirira sibimanyi tolabirirangako maka gange naye ate obadde nga bambi waba waliwo obwetaavu obadde oyimirira abadde ayimirira kyenyinza okugamba nkuzizza ku kibuuzo kye natandise nakyo ekya kafuta abantu bagamba nti gwe okusiba kafuta wakola nsobi ensonga eyo ogyogerako ki nze nno kyenyinza okwogeraku ekyo kafuta sinze namusiba Hadija gavumenti ye yamusiba ekintu kyeyakola kyali mu public abantu bonna baali bakiraba nga tekisaanira kiwulire sinze namusiba naye olw'okuba waaliwo embeera eyo kati sirina nnyo kyakunnyonnyolawo awo ekyo gye bukeeredde leero mbalabye mubadde muva ku poliisi gwe ne kojja wa Nicole era ndowooza guno gwe musango eno ye reference gye muva okugira okufuna ku poliisi ki ekibadde kibatutte ku poliisi mama Nicole poliisi tubadde tugenze okuggulawo omusango omusango ogwa kidnapping ne disappearance ne pornography child pornography emisango gye tubadde tugenze okuloopa ennyabo so kati ekitegeeza Nicole anoonyezebwa kitegeeza bamukidinappinze wonna waali omuntu yenna amulina talina buyinza kuba n'oyo omwana takkirizibwa kubeera n'oyo omwana era bw'anaakwatibwako kajja kumujjuutuka
oba omwana mwononefu oba si mwononefu oba yayonooneka dda oba yayagala nsi n'agimalawo naye ggwe amulina ku budde buno kasita onookwatibwa ojja kajjuutuka. Ate n'omuntu ono ayeewaanawaana mbu nze nina vidiyo tukimanyi nti nno omwana oyo olabika amukozesa vidiyo mpitirivu era oziyina nga bwe wali weewaana eziwera 100. Naye zonna nze sisuubira nti nno okyalinayo ekipya ky'ogenda okutakinkange. Ogenda olwo okumuleeta ng'okugulu akutadde erimbu ntye oba agenda kumuleeta nga kye tulinze kimu kyokka gwoddemu okutagundi zino eno kubanga olowooza nti oli wala nnyo tosobola kufunika naye omusango kasita guggulwawo guba tegwerabirwa. Wonna wooli mu Uganda kijja kuba kikulya. Era n'ennamba z'abantu babadde akozesa nga bakuba amasimu biki zonna weeziri. Kiwulira? Byonna mbitaddeyo mu statement gye nkoze. So kati okutiisatiisa kwe simanyi nja kukubuzaawo, simanyi nja kutta, simanyi biki. Kati nzize mu mawulire kuba already wanzita dda. Omutima yagutta. Wanzita dda. Naye busajja mmwe tubataddeko amaaso bannange naye mukole ebintu ebibi nga mukimanyi nti nammwe muzadde abaana. Ebintu bineno birina engeri gye bikola backfire. Ze nkubuulira alisa munne ekitala bagamba naye alifa kitala. Mumulinde mujja kiraba. Naye nga ayina Nicole ky'olina okumanya nti olina mwana mukyamu era poliisi ekunoonya beera ng'omwana oyo omuzaayo mu mikono gy'abazadde be nga maama we waakugambye. Mu bwangu obw'ekitalo oba si kyo onkubira essimu. Kati ekyo omwana ono singa wavaayo omwami n'ajja mu butongole n'agamba omwana kamutwale mu butongole omuwaayo omwana. Muwaayo kubanza ndaze nti okusoma buli we badde bamuteeka nga alaga nti no tayagala. Era n'okuddakwe mu ssomero twamukaka bukasi kuba ayina live gye yavaayo n'akola ye nga yeeyogera. Naye nze ng'omuntu omukulu nali ndaba nti singa aba yeeyongeddeko kyova olaba mbadde nnwana nga buli omukisa ogujja nga nguyingiramu naye nga andaga nti agwonoona. Singa yandaga ekituufu n'aŋŋamba nti nze okusoma sikwagala kanfuka singe wano. Mwabyogerako n'omwana n'akulaga nti ayagala kufumbirwa. Omwana ye tandagangako nti ali ready ofumbirwa. Sijja kikulimba. Takindagangako nti ayagala kufumbirwa. Ate okuyimba baŋŋamba mbu yakubayo akayimba kali mu studio tekavaayo. Ebyo eby'okuyimba engeri gye yali atandise osoma. Engeri gye yali atandise okusoma nange nabimanyaako. Naye engeri gye yali atandise osoma ekyo ekintu tetwakitwala nnyo mu maaso. Tetwakitwala nnyo mu maaso. Ne saagala kutaataaganya Hajati kuba obudde obwo yali ali mu mikono gya Hajati. Nga yamuvunaanyizibwako nga tesobola kudda eno ne muyingizaamu nti ate kino nga njagala kweggamba agire akole ki nga njagala kweggamba abeere ng'awuliriza Hajati nga saagala kuba nga ate amujja ku mulamwa. Kyova olaba ebyo saabyongerayo kuba ne Hajati yennyini olwo luyimba namuwa n'aluwuliramu n'aŋŋamba ng'ayimba bulungi. N'aŋŋamba oluyimba nga lulungi ne mugamba oluyimba luluno wano musimu. Waba ayina ekitone eky'okuyimba kati lwaki tetumunoonyeza maneja n'ayingira situdiyo? Nze ekyo ekintu nali nkiyingiramu na mitima ebiri kale. Kulw'okuba omwana yali ansika nga ndaga nti ye akyagala nga nsika nnyo.
naye nze engeri gye ndi omulokole omuntu okuba nti nno nti agenda n'ayimba oyo secular music n'ebintu byempulirayo ebiralalala nga nze nali sikigize nnyo naye munnaaye kati omwana oyo sirina nnyo kye nnyinza kwogera bw'aba ayagala kuyingira mu kuyimba nze nze omuzadde nabagambye dda omuntu yenna ng'asobola kuba nze ndi rede omuntu bw'ajja mu mateeka ti oba ki oba ki nga kusayininga kumuteera oyo omwana kumumukwasa nkisobola kuba nze gyankomezza ng'ate mbadde mubeererawo buli wamu. Mama Nicole, kanjire nkusiibule obubaka obusembayo eri abazadde n'abaana. Obubaka bwempa abazadde nyinza obbubawa ne bagamba nti gwe ng'owuwo akulemye. Olina omu naye ninayo abaana abalala atali omu oba babiri oba basatu. Abaana nina abawera ate nga Nicole si ye first born naye bo temubalabangako mu mawulire so nze abazadde obubaka bwe nnyinza obbawa nti tweyongere okusabira abaana baffe tusabe Katonda ye abaamanyi kubanga ebirwana n'abaana baffe ffe tetubimanyi tetubimanyi naye Katonda aba abimanyi buli gye tukoma okubateeka mu maaso ga Mukama Katonda ajja ezo essaala tazisuula kasasiro nze mmanyi olunaku lujja kukya lumu Mukama akole nga ye yekka bw'asobola okukola. Ate abaana abali eyo bannaye muwulirize bazadde bammwe temubakaabya maziga bwe bubaka bwe nnyinza okubawa muwulirize bazadde bammwe ate bazadde bammwe mubafuule bakwano bammwe bw'ona ofuula muzaddewo mukwano gwo ensi egenda kwanguyira naye bw'ona otandika okukuta weefuula mutya ate nga byokola biraga nti tomutya kati awo nze wuliriza muzaddewo kakkana buli kintu kirina ekiseera kyakyo bwe bubaka bwensibiridde abaana. Olinayo okuyambibwa okw'enjawulo kw'oyagala oba ab'ebitongole oba gavumenti oba abantu aba bulijjo b'oyagala bakutuuseeko ku nsonga ya Nicole? Okuyambibwa era kati kye nnyinza okusaba omuntu yenna ali eyo ng'ondaba nga owulira nga ensonga ya Nicole eyo ekwatako ng'omuzadde osobola okuvaayo n'okola ki n'onnyamba kuba nze ekyo mmaze okyogera nti Nicole ndi ready okumuteera omuntu singa ajja nga muntu mulungi nga tali nga bano abazze nga naye bazze kutuwa butwa naye ng'ate beefuula nti balungi era ne tuyita bulungi mu mateeka oyo omwana ngenda mmukuteera ngenda mmukukwasa tewajja kubeerawo kyakugamba nti no oba maama we ayita eno nze nnyinza n'okumala ebbanga nga sibawuliza yadde kubanza era bwe mbadde nga ne bwe yali ewa Hajati nga bo bwe baba tebankubidde essimu nze sikubayo nneme okubataataaganya okusumbuwa ne Hajati nga mukubira mubuuzabuuza ebyo okuggyako Hajati ye bambi we yajjanga nga oba mpeereza message kuba yakozesanga nnyo message ng'agisindika ku WhatsApp nga ngisangako nga njogera naye nga kiggwa. Kati oba tumufunire passport tumutwala akola obwakadde amaana abusobola leka bannaaye oba akuba ekyeyo ekyo kinnemye okukiddamu no si mu bubi tontwala bubi
kinnemye okukiddamu sijja kulinda. Walayi tontwala bubi oyinza okugamba nti oba nkukeneko oba ki. Tontwala bubi akuba ekyeyo olwakuba nkozeseza kyakadamu. Ekyo kiba kyetaaga ye n'okimubuuza. Bo atuuka eyo bali abantu bazibu bwamutugumbula ng'alaba atandise okola effujjo. Oba ekyeyo kyonna ekirala bana gye bali e Dubai nze nabeeranga eyo nga nkola mu KFC ntunda nkoko. Oba tumufunire passport tumufunire ekyeyo bakole mu security atunde eyo mu maduuka e Dubai. Ekyenyiza olowooza lwakuba bino ebintu abantu abamu oba tumutwale mu vocational training ayiga ebintu by'emikono anaasoma. era ebyo byonna byetaaga ng'omuntu ayogedde naye kati kuba kati nange nze ndaba yansinzeeko munnaaye yakususeeko yansinzeeko kati ndaba mpisaawo obubaka simanyi oba abantu ng'omuntu asobola okunyamba nga asobola okuhandolinga ensonga eziri spiritual. Eziri spiritual? Yes. Ensonga eziri spiritual. Kuba nze ndaba nga yeetaagamuko n'engeri y'okuyamba spiritual. Muli eri olowooza alinamuko ekitali kituufu? Ayinamuko omwoyo okusinziira ku ekyo bye nalabye ebyo. Nze ng'omuntu omukulu ate nga ndi mukkiriza. Abaana bayita mu bintu bingi. Nze mpuliriza nnyo obujulizi bw'abaana abato. Ebintu bingi nga bibasumbuwa spiritually. Obujulizi bungi mbuwuliriza nnyo. So kati ne Nicole oyo omuntu asobola omuyamba mu ngeri endala naye naye nakinene eky'omwoyo kyekitandikibwako. Ensi y'omwoyo yeekola ey'omubiri. Nnyabo ekyo kyenyinza okugamba naye nga ebyo ebyokuyiga oba ayize ekyo oba akoze asobola okukifuna n'akikola naye nga naawe awo wakulu nnyo. Awo wakulu nnyo. Era singa nze yali nti nno mu akkakkana ng'ayagala nnyo bbeera nange singa tulina we tutuuseeko kuba nze ebiseera byange ebisinga ngenda nnyo ku kkanisa. Mbeera nnyo ku kkanisa. Bannange kankusabire mukyala munnange naffe abakyazaala tubesabira n'abalina abaana abato. Leka neetondere ne ku bantu bannaye abantu nsaba munsonyiwe ku lwa byonna ebyafulumye. Sibiinaamu mukono naye ng'era bwe mba nnyonnyodde nsaba munsonyiwe. Ojja kusonyiwa abantu. Nsaba munsonyiwe nze. Tewassa muntu. Kale bannange byebyo nno munzikirize mbasiibule mulekeraawo okutujajinga abantu ababaleetera amawulire ne munzirako ne munfiirako bannange ate nze mba nkoze eki. Nze mba mbaleete tuba twetaaga okuwulira sayidi zonna. Noleeta ono n'owulira eki. Naye muddaawo ne mubeera confused ate oyo waagenda eno ate n'amala n'agenda eno. Amawulire bannaye temugategeera. Mugenda tulemesa omulimu okugukola. Naye nga nze kye mbagamba kimu nti we tuli okubaweereza ebbanga lyonna. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Yenze HK Media Hadija Kigozi, mweraba.